tutasooka kubeebaza okunzisaamu obwesige ne mugamba nti Samalie Kizito yaba ayogerako ku kibiina olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala okussaamu amaka gaffe n'okutwesiga omwami ne mumuwa lessoni ate nange ne munsobozesa okujja okubuulira. Mukama abawe nnyo omukisa era nsiimye nnyo olw'ekyo. Amiina. Ate ntumira era seerabira ntumira nti omwami wange abatumidde era yategedde nti ndi wano era kwali kuno. Nyongera naye okumulamusaako timwagala nnyo era mutumidde. Mu ngeri y'enjawulo ne betubeera nabawaka waliwo mutabani waffe Kizito Vincent abaddeko awo mama okumo n'agamba obaye Kizito omutabani oyo namuleka mwana oyo bamutwasa ng'ali mu P5 naye kati yamaze ne senior 6. Bannaye munsabire nzireko e Kampala. Omwana yamaze senior 6 nakola ebibuuzo bulungi era agenda wa Ishaka Mbalala. Naye twebaza Katonda nti byonna mu byonna abaana be naleka nga bato bakuze. Mutabani wange naleka ali mu P4 kati agenda kutuula senior 4. Ye ali ku ssomero naye. So kwegamba nebbera najja wano nga ndi lubuto naye ali myaka 8. Tolabanga ebbanga litambudde. Naye mu byonna twebaza Mukama olw'ekyo mwongere okutusabira. Ate nyongera okutuusa okulamusa okuva mu ba Blessed Harmony bategeddeko nti nja kwogerako gye muli. Twebaza Katonda olw'ebyuma Ugama bye yabasondera nebawa olw'obuweereza bwabwe. Twebaza Katonda olw'ekibiina kino ekya Ugama olw'omulimu gwe mwakola ku ludda olwa Blessed Harmony era baweereza bulungi. Sabbiiti ewedde baali bwayise nga bawonga ebyuma ebyo mu ngeri ey'enjawulo mu kwebaza era baali bagambye nti okwebaza kwabwe kwali kugenda ku kkanisa yaabwe ey'ebwayise mu kuzimba era baasolooleza ddala obukadde 8 mu cash n'ekitundu. Mu nsonga eyo nayo beebaza Katonda kubanga Ugama mwayinamu omukono. Mukama abawe nnyo omukisa. Ate nyongera okulamusa oba n'okwebaza mwenna abaweereza okuva mu Sabbath School be twaweereza nabo. Banaye mwebale nnyo mwatukoze bulungi mu nsonga eyo. Temujjanga okwo bwe bayita okuweereza mujjenga. Mwakoze bulungi. Mukama abawe omukisa. Ate ne nyongera okulamusaako bammemba mwenna. Mukadde Kasule nkutumidde. Weebale essaala yaffe ebadde y'amaanyi nnyo. Mukama akuwe omukisa. Bakodineta baffe abakoze obulungi ne bammemba mwenna bannange. Nnyinza obutabamalaayo ate obudde bwange ne bugenda naye nga mbaagala nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. N'abebbererika sijja kubalimba. N'abebbererika baategeddeko nti ndi wano kubanga bwe mba siriiyo mba nina okubategeeza gye ŋŋenda okubeera era nabategeezezzaako nabo ne baŋŋamba nti mbatumire nnyo nti twongere okusabiragana. Mukama waffe ajja mangu. Omutwe gwa leero gwe nalowoozezzaako oba Mukama gwe yampadde okwogerako gye muli gugamba nti Kkookolo alidde ensi yonna. Oli ayinza okugamba Kkookolo Samalie ye mulowoozezzaako atya? Mu bintu byonna era n'alowoozaamu Kkookolo. Ekyamazima Mukama gwe mutwe gwe yampadde okwogerako gye muli naye nga tetunnaba kugenda mu maaso nnyo ŋŋenda kubasaba. Ŋŋenda kuwaayo okusaba okugulawo n'oluvannyuma ndyoke ntandike okuweereza kwange okuyita mu mutwe ogwo. Katwebaze. Katonda waffe omulungi ayinza byonna era ow'ekisa ekingi. Mukama nga ngenda okwogerako ng'ontumye ebigambo bye ŋŋenda okwogera eri abaddu bo n'abazaana bo. Mukama mpa amagezi n'okutegeera ebigambo ebyange bibule. Mukama gwoba olabika ate byongere okuteekateeka obulamu bwange awamu ne bannange abagenda okubiwuliriza. Tubeere byonna era otuweere wamu omukisa ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Nagambye nti Kkookolo alidde ensi yonna. Ebiseera ebisinga bwe ndeeta omutwe nange mba ngwesunga kubanga nange mba ŋŋamba oba mba njagala nnyo mukitegeere nga nze bwe mba nakitegedde nga sinnaba kukibabuulira ate ffenna tubeeko ne kye tuyiga. Obulwadde obwa Kkookolo buno oba lesoni eyaleero ababadde mu lesoni
mwalabye nti ekibi kirina engeri gye kisensera nti kitandika mpola mpola ne kigenda nga kiranda. Naye obulwadde buno obwa Kkookolo lwaki nabulowoozezzaako kubanga nabwo bwefaananyiriza embeera eyo. Obulwadde obwa Kkookolo buno oyinza okuŋŋamba bwe butya. Obulwadde obwa Kkookolo singa ntandika okulondayo emikono, muyinza okuŋŋamba, buli omu ayinza okugamba nti ebiseera ebisinga Kkookolo abasinga gwe bayita kansa oba akawuka akabanga katono kagenda nga kakusensera okukakkana nga katandika katono nnyo ne kakusensera omubiri gwonna. Naye nabadde awo ne ŋŋamba nti Kkookolo aluma atya? Kkookolo bw'aba aluma ebiseera ebisinga, Kkookolo bulwadde buzibu nnyo, buleeta okutya n'okweraliikirira kubanga ebiseera ebisinga ababufuna omuntu aba alowooza ŋŋenda kufa. Obulwadde obwa Kkookolo ebiseera ebisinga ababufuna bakenena. Omulwadde alina Kkookolo bw'afuna obulwadde obwo abeera n'ennyiike. Ate mwana wattu obulwadde buno eky'ennaku nti tebutaliza. Obulwadde buno bulina engeri gye bukulumamu era omulwadde bwe bagamba nti olina Kkookolo, waliwo wano omuganda waffe baamugamba nti alina obulwadde obwa Kkookolo. Nzijukira yajja mu sijja mwogera linnya naye yajja mu kanisa yaffe ey'Ebbererika naye yayogera ndowooza yagenda okutugamba mu nnaku 2 lwe baamugambye ng'aluuzinze pawundi zaalinga 12. Kitegeeza okweraliikira kwokka okubulira obulizi nti olina Kkookolo oba olina kansa oba aliwo oba aliwa, bulwadde buzibu nnyo kubanga busaanyaawo omubiri, bukendeeza omubiri gwo, buleeta obulumi. Ebiseera ebisinga bagenda okugamba nti olina kansa, mwana wattu oluusi oba n'obulumi obuli awo ng'obadde obulina. Ate ekisinga okweraliikiza nti ebiseera ebisinga bwe kutaba nnyo kusaasira, ebiseera ebisinga n'abamu bafa. Naye nabadde wano ne ŋŋamba nti Kkookolo alimu ebika. Waliwo abamanyi kansa nti waliwo kansa ow'emimiro, waliwo kansa ow'amaaso, kansa ow'amabeere bwe baba bakyala, waliwo kansa ow'emimiro, waliwo gwe twandiyise mu mawuggwe lung kansa, waliwo bano abalina olw'omu lubuto recto. Kwagamba kansa ye mungi nnyo, nyinza okwogera n'ensulawo mu bika bya kansa. Waliwo prostate, bingi nnyo kansa ow'ebika eby'enjawulo. Mujja kugamba Samalie yazze kwogera ku kansa atajjira wa, naye mujja kuntegeera bwe tunaamalira wano, Mukama nga ye mubeezi, nti ebika bya kansa birimu ebika eby'enjawulo. Naye twandigambye nti kansa bw'aba aluma, aluma atya? Aluma baani? Kansa bwe bulwadde olw'okuba nabulabye nti bulwadde obutataliza ke natandise nabwo nti kansa tataliza. Mwana wattu aluma abaana, aluma abawere, aluma abaana baffe abavubuka nabo asobola obbalumba, aluma abakyala, ate n'abaami baffe nabo tabataliza. Abaana baffe abavubuka kansa mwana wattu tabataliza, nakyali muto tayinza kulumbibwa kansa. Kansa n'abavubuka abalumba. Ate bw'avaawo abagagga, ne bw'oba olina ensimbi kansa asobola okukukwata, ne bw'oba olina ensimbi zenkanawa nga basobola n'okukukyusa omusaayi. Ekyamazima akawuka kali tekatya bagagga. Ate mwana wattu n'abaavu tekabataliza kubanga twandigambe naye ate ko kabaagaza akyoli talina wadde. Ate abo nabo kabaluma. Akawuka kano mwana wattu kazibu nnyo. Abaana baffe bamulekwa, omwana afuuzi talina akawuka tekamutaliza. Bannamwandu gwagamba kansa abayivu abasomyeko nti munnange ate mwana wattu kababe basawo ba kansa nabo kabakwata. Kano akawuka kagenda wala. Njagala otandika okulowooza bw'ogasiya obwongo bwo, bw'olowooza ki kye ŋŋenda okwogerako olwaleero. Kansa kyono ali mu kkanisa eyeefaananyiriza akawuka kano, atataliza muto, atataliza muvubuka, atataliza mwana muto, atataliza mukyala, atataliza mwana waffe muvubuka, atataliza atannafumbirwa. Mwana wattu akawuka kano kazibu nnyo. Era nabadde awo ne ŋŋamba nti ŋŋenda kwogera ki? Kansala kyono asize ensi yonna. Ate mwana wattu akawuka kano kazibu nnyo. Okimanyi nti n'abazungu kabalumba ate bakatya okukamala tekayina bwe katya.
oba oli muddugavu oba oli muzungu oba oli muyindi ko mwana wattu akawuka kano kagenda wala naye akawuka kano kikye kaleeta akawuka kano keefaananyiriza n'obulwadde buno bwe ŋŋenda okwogerako obuli mu kkanisa obwefaananyiriza akawuka kano akatalina gwe kataliza nga tekasaasira akawuka akazibu ennyo ke kawuka ak'okweraliikirira. Teesa amawulire ag'akawuka ka Kkookolo akeefaananyiriza akawuka aka Kkookolo akali mu bulwadde oba akali mu buzibu oba akeefaananyiriza ekirwadde eky'okweraliikirira. Abaagalwa, tulina Kkookolo mu kkanisa, tulina Kkookolo gye tubeera, tulina Kkookolo gye tutambulira nga si mulala ye yeefaananyiriza akawuka ak'okweraliikirira. Abaagalwa, akawuka kano ak'okweraliikirira ate mwana wattu nako kazibu nnyo. Owaddeyimu kambanyumizeyo akaboozi. Omwana wange Bera lumu yava ku ssomero n'aŋŋamba maama nabadde mu bbaasi abaana ne bavuma mukwano gwange ne mpulira obusungu naye nga mbatunuulidde bwe nti. Ne mmugamba obamanyi nti ye mbamanyi gundi ne gundi ne gundi. Ne mmugamba lwaki tewabagambyeko nti okuvuma si kirungi. N'aŋŋamba maama yayogera mu Luzungu. Mami, I have my own problems. I have enough. I don't want to add more problems. I just looked at them. Nasirika ne nseka ne mmugamba Bera naawe oyina ebizibu. Nze mbadde mmanyiza omuntu omukulu nze nina ebizibu. N'aŋŋamba maama, I have enough problems. N'akwata ne ku ttama bw'ati n'antunuulira. Kwegamba natulika n'enseka nga kiringa ekyewuunyisa. N'ensooka ne ŋŋamba n'abaana babeera n'ebizibu nga sikikkiriza. N'ensooka ne ŋŋamba oba yansabye engatto ne ŋŋaana oba bino byaŋŋamba okugendako mu mikwano gye ne ŋŋaana. N'ensooka ne mmala okuseka ne kitwala obudde ne mmugamba Bera weerabidde okumbuulira kizibu ki ky'olina kubanga tuyinza olowooza nti abaana abato ng'abo tebalina bizibu. Naye omwana yantunuulira n'aŋŋamba mami, do you know what it means when you've never seen your dad for all these years? Other kids have their dad, but me, I don't have my dad. Kwegamba ng'olaba nti newankubadde mwana muto ayina ebizibu. Kwegamba yagezaako okundaga nti ye bw'abeera ku bbaasi, however much babadde bavuma mukwano gwe, yabadde tayinza baddako batunuulira, but yabadde ayina ebizibu bye ng'alowoozaamu oba oliawo amisinga taata we, oba oliawo kyabadde ebirowoozo ng'agamba yikalo oba taata wange singa ajja oba singa ŋŋenda e Kampala ne mmulaba. Abaana abato ayinza okuba Bera ayina ekizibu ekyo. Era natunula ne mmugamba Bera katusabe. Naye abaagalwa n'abaana abato bayina ebizibu. Tuyinza olowooza nti ffe abakulu ffe tuyina ebizibu. Tuyinza olowooza nti okweraliikirira kuli mu bantu abalala naye okweraliikirira kutandikira ddala mu baana abato. Kutandikira ddala mu baana baffe abavubuka abatannafumbirwa. Olina abeeraawo nga yeeraliikirira omwami gw'anaafumbirwa. N'atandika okweraliikirira emyaka. Waliwo ffe abalina omukisa abafumbirwa nga tukyali baana bato. Ne waliwo abantu nga bambi bakuliridde abaami tebabalaba. Abaami abamu bali wano ng'abakyala tebannabafuna abatuufu. Waliwo abalala nga beeraliikirira olw'ebirwadde. Waliwo abalala beeraliikirira olw'empapula. Waliwo abalala beeraliikirira olw'ebizibu ebitali bimu. Abalala balina essaala ez'ekyama ebyama ebikusike nga talina na gwakigamba. Tali kintu kizibu nga kweraliikirira kintu naye nga tolina na gw'osobola kigambako. Abaagalwa kiruma. N'owulira ng'okaaba amaziga mu mutima gwo naye ng'olaba okweraliikirira kukusaanikidde tolina na gw'okigamba. Naliko mu mbeera ey'okweraliikirira naye omuntu eyeraliikirira nafunanga omuliro gwavanga wano ne gukkirira wansi ku bigere. Ebigere ne bimala ne bifuna omuliro ne gwambuka nga mpulira omutima gwaka omuliro. Abaagalwa, okweraliikirira nakyo kyafuuka kizibu. Okweraliikirira kaafuuka ka Kkookolo. Okweraliikirira kawuka ak'olutenteza akagenda okututta. N'eki ekireeta okweraliikirira? Twandigambye nti okweraliikirira ffe ng'Abakristaayo twandituuse ku sseeryo. Naye lwaki? Oluusi okukkiriza kwaffe kuba oluusi kukyabulamu. Tetulina kukkiriza kumala nga tweraliikirira wano na wali. Sijja bagamba nti okweraliikirira tetuyinza kukumenyawo. Ebitwala amabanja, abantu bangi balina amabanja nga tulina akawuka aka Kkookolo nga kakusensera nga weeraliikirira ng'olina ebbanja eritali lyangu lya kusasula.
waliwo abantu abalowooza nti oluusi n'amabanja getweraliikirira gaba mu ssente zokka. Abantu balina amabanja, balina oluusi ebisuubizo bye baakola ng'oluusi tannaba bituukiriza, eryo nalyo liba bbanja. Ng'olina essuubizo kintu kye wakola, wateesa n'omuntu n'omugamba ojja kukola ebisandidi, oluusi woba tonnabituukako nalyo likufuukira ebbanja ne kabeera kakkookolo akakuleetera okweraliikirira. Abaagalwa mbaleetedde amawulire agagamba nti okweraliikirira tekuliimu kalungi. Okweraliikirira Bayibuli eyogera ki kweraliikirira? Omukristaayo yandyeraliikiridde kyenkanawa? Akawuka kano ak'Kkookolo akafuusa akalwadde aka kansa mu kkanisa, erifa abaagalwa abali mu kkanisa ng'akawuka katusensera ak'okweraliikirira, ng'owulira weetisse omugugu ogutali mwangu gwa kusitula. Nkuleetedde amawulire amalungi agagamba nti kwasa Mukama ebintu byo. Njagala tubikkule Bayibuli zaffe, tugenda kusoma mpola mpola tulabe Mukama ki kyayogera, ki omukristaayo engeri gye yatuttemu ng'alina okweraliikirira, ng'alina okutya, ng'alina ekiganye, ng'alina ekirwadde ekimaze ebbanga nga tekiwona. Njagala tubikkule Bayibuli zaffe mu kitabo ekyetusanga mu Matayo. Mukadde Kasula oba olina Bayibuli onsomere mpola mpola, simanyi naye oba toyina nja kusoma. Matayo essula ya 6. Matayo meka? Matayo essula ya 6 olwa 25 otyo ku lwa 3. Kale nnyabo. Matayo 6 kweraliikirira yessebo olwa 25 okutuuka ku lwa 3 agamba bw'ati. Yessebo 25 lwe luluwa. Kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe nti mulirya ki, mulinywa ki, newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki. Obulamu tebukira mmere n'omubiri. Mukadde odduseemu ne tugende mpola mpola. Agambye atya ssebo? Ddamu buto nsonyiwa. Ntandise olwa 25. Yessebo Kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe. Abaagalwa abali ku mukutu guno bannamme babaawugama, Mukama bawadde omukisa okubeera kuno. Mwami Kizito ali kuno, mutabani wange Vincent n'abalala. Agambye nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe. Genda mu maaso ssebo. Nti mulirya ki? Agambye nti tulirya ki? Yessebo genda mu maaso. Okay. Nti mulirya ki, mulinywa ki, newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki. Ebiseera ebisinga tweraliikirira ebintu ebitali kwagala ne weeraliikira ggwe n'ebiteetaagisa. Waliwo abantu abeeraliikirira bannaye nga ye yeeraliikirira ebyetaagisa, ebimukwatako, ebitamukwatako, ebiri mu maaso n'ebirijja, nga yeeraliikirira. Naye Mukama waffe atuwa obubaka obuli mu Matayo ng'atugamba nti teweeraliikirira owooluganda. Genda maaso mukadde. N'abuuza nti obulamu tebukira mmere n'omubiri tegukira byakwambala. Olwa 26 ndusome. Mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga, so tezikungula, tezikuŋŋaanyiza mu mawanika, era Kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo. Mmwe temusinga nnyo ezo? Weebale nnyo mukadde. Ffe abaagalwa abali wano, ennyonyi ez'omu bbanga tezikola, ebimuli ebibuuka tebikola, naye ffe abantu aba bulijjo Mukama waffe talisingawo nnyo. Muganda wange ali wano teweeraliikirira. Mukama waffe amanyi ky'onoolya enkya. Mukama waffe ajja kutegekera mu kiseera ekituufu. Mukama mwetegefu okuddamu essaala zo ebikweraliikiriza. Olaba aliisa ennyonyi ez'omu bbanga, olaba yakuyisa mu biri byonna eby'emabega, olaba yakulinyisa ennyonyi. Gwe tolisingawo nnyo, tosingawo nnyo okusinga ennyonyi ez'omu bbanga. Genda mu maaso ssebo, weebale nnyo. Olwa 27 ani mu mmwe bwe yeeraliikirira
ayinza okwongerako ku bukulu bwe akaseera akamu. Agamba akaseera kano ak'engalo. Kabuuzo bane waliwo lwe tweraliikirira nabagamba naliko mu kweraliikirira nze naliko mu kweraliikirira naye okweraliikira tekulina kye kukuzimba ate baana battu agambye nti waliwo ku mmwe ayinza okuba mu kweraliikira n'olowooza nti ennaku zo zeeyongerako oleeta na bizibu byereere ogenda kuttusa ndwadde ogenda kuttusa bipuresya ogenda kuttusa ebirwadde. Nze naliko mbeereyo ku mulimu abaana ne bangamba naye Samalie bane singa nange mbeerako nga ggwe Samalie ggwe simye tolina bizibu naye munnange nze bwentyo bwe nnakula. That's my personality. Ekyo nkyebaliza Mukama. Nina ebizibu naye mbeeraawo okuyimba omuntu abantu bano oyimba oba olina oluyimba lw'omumunya alowooza gwe ebyo byatereera naye ekyamazima ffenna tulina ebizibu naye okukwasa Mukama ensonga zo n'ogamba nti Mukama nze mbimukwasiza sibiinaako control. Oli yatugambanga nti amasannyalaze nti gatera okubeera mu bbanga nti gakuba amasannyalaze nti ekizibu kiba kimaze okubeerawo ne bw'oleeta ebbaafu n'ogituulamu n'obeera mu bbanga for years nga teweebaka tolya mmere tokola kintu kyonna kubanga wafuna ekizibu. Mulowooza kisobola okukyukako nga kimaze okubeerawo oba ate weeyongera kwereetera birwadde? Abaagalwa tukwase Mukama obweraliikirivu bwaffe ebitusumbuwa ebitweraliikiriza kubanga tetwagala ate kufuna birwadde birala mu bizibu. Tetulina kye tugenda kweyongerako ekizibu kiba kimaze okubaawo. Saba Mukama akuwa amaanyi ate akikuyiseemu. Genda mu maaso mukadde. 2:8 abuuza ku bino bye twambadde naye ekibeeraliikiriza ki ebyokwambala? N'alyoka agenda mu maaso n'agamba mutunuulire amalanga ag'omu ttale bwe gamera tegakola mulimu so tegalanga lugoye. Ngende ku 2:9 naye mbagamba nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyambalanga ng'erimu ku go. Olusembayo 3 n'agamba naye Katonda bw'ayambaza bw'ati omuddo ogw'omu ttale oguliwo leero n'ejjoba gusuula mu kyoto talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono. Ako nkasomye nkagumiza. Weebale nnyo ssebo. Agambye ntalisingawo mmwe abalina okukkiriza okutono. Nze ekyanjigiriza kyali kimu mu kweraliikirira nti buli w'obeera mu kweraliikirira ng'olaba oli mu bbanga ekyamazima Katonda awo waakolera. Gwe w'olabanga aweddemu amaanyi ng'oli mu bbanga sooka weebaze Katonda omugamba mutunuulize biri byonna byakuyisizzaamu. Twerabira nnyo naye bingi Katonda byatukolera bingi Katonda byatuyisizzaamu. Mukama w'atutuusizza wano tasobola kukulekera bwereere. Mukama ajja kuddamu essaala zaffe in a right time. Obweraliikirivu bwaffe buli obweraliikirira oyongera kukenena. Twagambye omulwadde owa kansa akawuka kano bwe kamuluma ebiseera ebisinga afuna okweraliikirira. Bw'amala n'akenena bw'amala n'akogga yenna naggwaawo abakyali ku kimo eno ng'akogga kubanga ye alina okweraliikirira awamu n'okutya. Ebiseera ebisinga abamu n'okukola n'okufa bakola ki? Bafa. Naye tetwandiyagadde mu Kristaayo kufiira mu mbeera efaanana bw'etyo. Abamu nayina mukwano gwange omu yali ali lubuto naye nga bunaku ankubira simu Samalie kati bannange olubuto lwange luwezezza emyezi 3 kati babysitter naamuggyanga wa? Bw'amala bannange Samalie nfudde mwe babysitter mubajja wa? Kati naamutwala ku ssomero ki? Naye olubuto lukyali lwa myezi 2 naye yeeraliikirira eby'omu maaso omwana gy'anaasomera yeeraliikirira mu maaso omwana gy'anaamutwala yeeraliikirira kati mwe engoye muzigulawa mu sitoowa kati mwe omanyi otya engoye ezituuka omwana naye olubuto lwa myezi 3. Abaagalwa tweraliikirira oluusi n'ebiteetaagisa. Sigambye nti bwe tufaanana naye ebiseera ebisinga okweraliikirira kwaffe tugane tweraliikirira nnyo ne tusussa ne weeraliikirira eky'omu maaso eky'emyaka 10 nga kyosooka mu kweraliikirira. Tutambule step by step tukwase Mukama ensonga zaffe kubanga okweraliikirira kutumalawo. Ng'Omukristaayo olw'oku agambye nti alina okukkiriza okutono. Mukama atuyambe tubeere n'okukkiriza
ogw'amaanyi nga si kutono nga tukkiriza nti Mukama byakuyisizaamu n'ebirala ajja bituyisaamu. Ngenda kubasaba era tweyongere obikule ekyawandiikibwa ekiri mu Bafiripi. Tulabe Bafiripi agamba atya, naye ayogera ku kweraliikirira mwana wattu. Bafiripi 4:6 tulabe naye ayogera ki ku kweraliikirira. Banne kansubire mu mpulira ndoza era singa mwaŋŋambye dda. Amiina nnyo. Bafiripi 4:6 tulabe naye ayogera ki, ntanda ki gy'atusibirira ey'okweraliikirira ffe ng'Abakristaayo. Bafiripi 4:6 agamba atya? Agamba bw'ati, temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna, naye mu kigambo kyonna agambye nti temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna. Kitegeeza Mukama waffe yamanya nti okweraliikirira kutuli kumpi, ensi agimanyi, mulimu emitawaana mingi, ebitweraliikiza ekyamazima tebiggwaawo. Kino kiba kita. Waliwo omuntu omu yagamba nti nze wenfuna amaka ng'ebyange biwedde. Bw'amala okugafuna nti ate bannanga omwami atabuse, ate bw'amala okugafuna nti ate kati omwana simulaba, ate bw'amala oluusi afunye omwana nti ate omwana alaluse, ate kugamba ebyobulamu bwaffe obw'Obukristaayo ebintu tawaana tegiggwaayo, ebitweraliikiriza tebiggwaayo, ebituwanisa emitima mu bulamu bwaffe buno obw'oku mawanga n'ebirala tebiggwaayo. Naye agambye atya? Addamu buto. Agambye temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna. Naye kati kandumaleyo. Naye mu kigambo kyonna kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwenga eri Katonda. Weebale nnyo. Agambye temutawaananga, temweraliikiriranga, temumalanga budde. Agambye nti ebyo n'ebyokweraga bitumala mbumalezi maanyi, naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeerezebwenga eri Katonda. Abaagalwa tetulina nsonga lwaki tweraliikira ffe ng'Abakristaayo. Ojja kuŋŋamba Samaliya ze tukuda sizze kuba kudaalira, nze kubazaamu maanyi, nze okuleeta amawulire amalungi agagamba nti okweraliikira kakutuleme kubeera ku lusegere nga tweraliikirira. Omuliro ne gwaka nze nayita mu stress y'okweraliikirira. Naye okweraliikirira kuleeta kumalako emirembe. Nze natuuka nga n'entunula nga ndaba n'ebintu ebitambula mu bbanga. Kweraliikirira. Naye agambye nti tubeerenga n'okusaba, twebazenga Katonda, tumukwase ensonga zaffe zonna. Amawulire amalungi gagamba nti gw'alina amabanja bikwase Mukama. Amabanja Mukama ajja kuwa engeri y'okugasasulamu. Bwe baba baana nga batabuse, Mukama ekyo nakyo ajja kisolovinga. Abaana Mukama ye yabatuwa, katuyige okubakwasa Mukama, tumukwase ensonga zaffe, tubasabirenga obutakoowa. Mukama mwetegefu, abaana baffe Mukama ajja kubatereeza. Abamu ne makanisa tebakyajja. Tetugwa ddalu, tetugenda kweraliikirira, kusiiwuuka, kwesiiga vvu, kwemalako mirembe. Katuseke kubanga Mukama waffe ali ku ludda lwaffe ate mwetegefu okuddamu essaala zaffe bulijjo. Empapula ze ziganye zesikuleetedde okweraliikirira. Amakaago galinga agatambula. Abamu balina amaka naye nga tegateredde. Mukama mwetegefu okutereeza amakaago bwe tunaasabanga nga tetulina kweraliikira. Olwo tubeere n'okukkiriza kuli kwe yayogedde mu Matayo. Tuleme kuba n'abo abalina okukkiriza okutono. Mukama atuyambe atuzzengamu amaanyi. Tugenda kweyongera era tulabe Bebbulaniya ayogera ki ku kweraliikirira. Naye ayina engeri gy'ayogeramu ku kweraliikirira. Okweraliikira kwe twetwa akawuka kano aka kansa bwe kajjambulamu bwaffe ki kye tulina okukola. Bebbulaniya 13:5. Mukadde Kizito ojja kumbikkulira ekyamateeka naawe somayokko wamma. Ekyamateeka 31:6 n'olw'omunaana. Kati mukadde ogenda kunsomera Bebbulaniya 13:5 w'otuuse. Olwokutaano, Bebbulaniya 13:5 lugamba nti mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu.
bye mulina bibamalenga kubanga ye yennyini yagamba nti sirikuleka n'akatono so sirikwabulira n'akatono. Amiina. Agambye nti bye muyina bibamalenga. Bannange oluusi tuyayaana ne tukola. Naye ekisinga okunyumira mu lulinyiri luno lwaki nalwagadde nnyo nti bye tuyina bitumalenga. Abaagalwa, nze ekisinga okunnuma tusula tutunula ne tukola. Naye nze sirabangayo omuntu afudde ne bamuziika n'ebintu bye. Era oluusi tugenda tukolera abaana ate n'ekyembi oluusi nga n'abaana tetubateeseteese. N'okola eby'obugagga n'osula ng'otunula ate abaana ekyennaku tobateeseteese. Era olumala okuziika wali mu ntaana oluusi ne sabbiiti tewakolanga tosaba oli mu bipakasi abaana ebintu ne babitunda ne babitundira ne muloosi. Naye abaagalwa sigambye nti bwe tukola. Naye Bayibuli eyongedde okutulaga Abaebbulaniya ayongera okutulaga nti okuyaayaanira ebintu oluusi nako kutuleetera okweraliikirira. N'oyagala okuyaayaana kino oyagala buli kimu kibeere kikyo oluusi tutwaliddemu n'ebyabannaffe. Naye agambye nti ebyo bye tuyina bitumalenga. Bwe tusoma ebintu ebimu oluusi njagala nnyo nze buli we mbuulira nange bikola amakulu eri obulamu bwange. Oluusi nange binnyamba okwebuulirira n'okwezza nti okweraliikirira abaagalwa tubeeko ne bwe tukoma tukoleko ate tumanye nti tuwummuleko kubanga obulamu buno mwana wattu nabwo bwakaseera buseera bw'oba okyaliwo. Baebbulaniya 13 olwokutaano. Abadde ovuddewo. Kale mukadde Kasule Mugambye nnyabo Baebbulaniya 13 olwokutaano lugambye nti mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bibamalenga kubanga ye yennyini yagamba nti sirikuleka n'akatono so sirikwabulira n'akatono. Weebale nnyo nnyabo. Mukama waffe yagamba tajja twabulira, tajja kutuleka newankubadde tulina ebyo bye tulina tebimala. Kubanga bannange ebiseera ebisinga tujja wano n'omala ku sabbiiti biruzi zikyakulinze bingi bikyapendinga bino biri eno naye Mukama waffe yatugamba nti agambye tajja kutuleka. Ajja kubeera wamu naffe mu bweraliikirivu bwaffe mubiganye mubitulumya emitwe mubitweraliikiriza mubitumazeeka emirembe. Agambye tajja kutuleka ajja kubeera wamu naffe. Gwe muganda wange ali wano ebitweraliikiriza tubikwase Mukama. Tetugonda kukola nsi eno twagisangawo. Nze ekisinga okunneewuunyisa ku nsi eno gye twajjamu nti abantu be twasanga nga akugamba maze wano emyaka 3 akyakola ng'eyakajja. Eyakajja aba ayagala nnyo n'amulala kugamba ffenna tusigala tuyaayana tudduka misinde naye ekyamazima bye tuyina Mukama atuyambe bye tuyina tugumire n'ebitono bye tuyina tusobole okuba nga tetweraliikirira nnyo tetugwa ddalu kubanga oluusi tweraliikira n'ebitannaba kutuukako naye nga tweraliikirira bitumalako emirembe. Njagala kino nkimale mu bbanga bwe biti kino oluusi ne tufuna n'ebirwadde bingi kubanga tuyina okweraliikirira. Weebale nnyo Maama Tamale. Waliwo ekyawandiikibwa ekirala kisangibwa mu Peetero ekisooka. Sorry. Nagambye Mwami Kizito abikula eky'amateeka 31 oba yabedde abikuddeyo. Mwami Kizito abikuddeyo oba network. Mateeka 31 olw'okumeka. Olw'omukaaga paka ku lw'omunaana naye ogenda osoma mpola mpola nga mukadde Kasule babadde asoma. 36 agamba nti beera n'amaanyi guma omwoyo totya so tobatemukira kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo
agenda naawe taakulekenga so taakwabulirenga. Agambye nti beera n'amaanyi so totya. Bw'amaze n'agamba nti guma omwoyo, muganda wange ali wano, beera n'amaanyi newankubadde ng'olina okweraliikirira. Beera n'amaanyi newankubadde ng'oweddemu essuubi. Beera n'amaanyi, situka newankubadde ng'obadde ogudde eri. Situka, yimuka, tambula. Bw'ogwa ekigwa ekimu tobeerayo. Agambye nti beera n'amaanyi. Ddamu taata gumu. Mwami Kizito, ddamu gumu. Nzemu olw'omukaaga. Hey. Agambye nti beera n'amaanyi guma omwoyo. Beera n'amaanyi guma omwoyo. Totya so tubatekemukira kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo agenda naawe. Taakulekenga. Ye wuuyo era taakwabulirenga. Genda maaso, taakulekenga. Nkutanga njogedde. Kale soma. Paka lwa 8. Mama Tamale ensomera mwami Kizito abuze. Taakulekenga. Awo Musa n'amugamba mu maaso ga Isirayiri yenna nti beera na guma omwoyo kubanga oligenda n'abantu bano mu nsi Mukama gye yalagira bajjajjaawo okubawa era oligibasikisa. Olw'omuna Mukama ye wuuyo abakulembera anaabeeranga naawe. Taakulekenga so taakwabulirenga. Totya so totekemuka. Mazeeyo paka ku lw'omunaana. Weebale nnyo ssebo. Kiki twagala okuyiga wano? Waffe atugamba twagambye ntusoma kawuka Kkookolo, akawuka akakutte ejjembe, akatuluma, akatusuza nga tetwebase, akatuleesa obujiji, akatumazeemu amaanyi, akatuletedde ebirwadde ebirala. Mukama waffe atuwa entanda ng'atugamba nti totya muganda wange gwali wano awulira ebigambo bino. Bw'amaze n'agamba nti beera n'amaanyi guma omwoyo. Totya so tobatekemukira kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo agenda naawe. Taakulekenga so twakwabulirenga. Abaagalwa abali wano, biki ebiganye? Credit zikujjudde zikumazeeko emirembe. Abaana emirimu oluusi emirimu gitutawaanya wano na wali bino na bino. Agambye nti taakwabulirenga buli kizibu kyonna ky'olina. Twagambye nti akawuka aka Kkookolo tekalina gwe kataliza. Abaana balina ebizibu ebyabwe. Abavubuka baffe abasoma n'abatasoma balina ebizibu ebyabwe nga bo. Abaami baffe balina ebizibu. Abakyala abafumbo balina. Bamaama baffe oluusi bannamwandu bamulekwa n'abalala. Buli omu alina ebizibu bye ebimweraliikiriza ebimusuza ng'atunula. Naye Mukama waffe bw'amaze okubitunuulira ebyo byonna ng'ate abimanyi bulungi nnyo, agambye nti totya guma omwoyo. Agenda naawe. Taakulekenga so taakwabulirenga. Ekigambo kino taakwabulirenga nkyagala nnyo. Ebiseera ebisinga omuntu atakwabulira abeera mukwano gwo, alina kubanga mukwano gwo wa ku lusegere. Nti buli bw'obeera mu kizibu oba ng'olina ekikweraliikiriza oteekawo ekibegabega n'akuyamba, takuleka mu bbanga. Bw'oba ogwayo agamba waliwo abantu bano emikwano gye tuyina nga ne woba okoze ensobi tasobola kugambako nti okoze ensobi. Abo si be njogerako kubanga ebiseera ebisinga omuntu mukwano gwe yandibadde agamba kino nno si kirungi. Kino ne wano okoze kino tekirabise bulungi oba wandikyusizzaamu mu kino. Kitegeeza omuntu oyo aba mukwano gwo ddala.
naye agambye nti taakwabulirenga mu buli mbeera yonna. Bw'oba ofiiriddwa abeerawo, oye Mukama waffe. Bw'oba oli mu ssanyu abeerawo. Bw'oba olina ekikweraliikiriza abeerawo. Bw'oba olina ekigaanye abeerawo. Bw'oba oli mu bbanga nga n'enju bagenda gikugobamu, tolina mmotoka, oli ku kkubo, oli mu bbanga, oli mu sinempe weekutta, agambye taakwabulirenga. Mwetegefu okuwa ekyokwebikka, mwetegefu okuwa ekyokwambala, kubanga abeerawo. Agambye nti awo Musa n'ayita Yoswa n'amugamba mu maaso ga Isirayiri yonna nti beera n'amaanyi, guma omwoyo nga nange bwe mbagamba, kubanga oligenda n'abantu bano mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baabwe okubawa, era oligibasisa. Nange bye bigambo bye ndi mbawa olwaleero. Tugume, tuddemu amaanyi okumu. Kiki ekiganye? Mukyala okumu mukwano gwange era nga bwe yabagambye teyabalimbye. Naye mukyala okumu oluusi terabambi n'atawaana n'obulwadde buno ne bumukwata omutwe gunnuma naye abaagalwa mu mbeera efaana bw'etyo mukyala okumu obulwadde emabega wali abadde afiirwa n'ebirala, agambye nti guma omwoyo, tajja kwabulira. Mukama waffe talinga abantu abalala abeerawo mu ssanyu. Bw'ofuna ekizibu ne banoonya we beewogoma. Bw'oba oli mu bwetaavu n'abulawo, ate ye waaba akwetaaga n'ajja ng'akwetaaga. Waliwo abantu we batyo, naye Mukama waffe bw'atyo si bwakola ki? Si bwafaanana. Waliwo ekyawandiikibwa ekirala kigenda ssangibwa mu Peetero ekisooka. Ebbaluwa ya Peetero ekisooka, essula ey'okutaano olunyiriri olw'omusanvu. Mwami Kizito Lugambye nnyabo, Mama Tamale yatuuse. Lugambye nti nga mumusindiikiririzanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna, kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe, kubanga ye y'ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Okweraliikirira kwaffe kwonna. Amiina. Obweraliikirivu bwo, waliwo omuntu omu eyaŋŋamba nti bw'oba olina ekizibu osooka kukola otya? Ani gw'osooka okkubira essimu bw'oba olina obuzibu? Ebiseera ebisinga tukubira mikwano gyaffe, oba olina kizibu, n'emmotoka ensiseeko jangu onnyambe, oba kino bwe kiti, naye obweraliikirivu bwaffe. Ebbaluwa ya Peetero, omusajja ono atugambye Yokaana bwe yali agiwandiika, agambye nti nga musindiikirizanga obweraliikirivu bwammwe. Yamanya nti okweraliikirira kwammwe kwonna tukusindiikiriza eri Mukama. Tokusindiikiriza muntu mulala, kubanga oluusi twesanga nga tunyiigidde ne bannaffe. Nti munnange guwundize bulijjo mubeererawo, nenfuna ekizibu n'atankubira na kasimu, n'endwala n'atannambula, nenfuna obuzibu n'atakola bw'ati, n'embeera n'embaga n'ampa $10. Omwana wange agenda kwanja n'ampa $5,000. Oluusi obweraliikirivu bwaffe ne tubutunuza abantu abalala aba bulijjo. Abantu bannaffe ate nga nabo balina emigugu egyabwe, balina ebizibu ebyabwe, naye atugambye nti nga tusindiikiriza kugamba nga nga tusindiikirira. Mama Tamale kyogere. Obweraliikirivu bwaffe kale nga mumusindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna. Weebale nnyo. Okweraliikirira kwo, obweraliikirivu bwaffe, akawuka kano aka Kkookolo nga kakulumbye, obweraliikirivu obwefaananyiriza Kkookolo, kubanga ekyamazima okweraliikira kulya nakwo kwefaananyiriza Kkookolo, kubanga butta. Mwana wattu bwe weeraliikirira ennyo ofa, bwe weeraliikirira ennyo ofuna ebirwadde, bwe weeraliikirira ennyo osobola okugyamu ebirwadde bigenda okukutta ne bakuziika nga kweraliikirira, kubanga obadde mu kweraliikirira kulinyisiza ne pressure ya bwereere. Oluusi ofunye ne stroke nga byavudde mu kweraliikirira. Naye agambye nti okweraliikirira kwaffe tukusindika eri Mukama waffe, so si muntu mulala, si musumba gw'osaba naye, si mukadde wa kkanisa, si ssengaawo ow'ekyaddondo, si kojjaawo gw'osula naye, si lumumenti gw'osula naye ate akuyambye ng'oli mulwadde. Obweraliikirivu bwo bwonna tubusindika eri Mukama waffe Yesu Kristo.
eyo yentanda gyembasibira nti obweraliikirivu bwonna obukusumbuwa tubusindika eri Mukama waffe, mwetegefu okutuyamba, mwetegefu okutununula, mwetegefu okutujja mu bitusumbuwa, amabanja n'ebirala byonna ebitweraliikiriza tubikwase Mukama, kubanga ye mwetegefu. Ate ye ekisinga obukulu nti atereka ku mwoyo mwana wattu. Emikwano gyaffe egimu ogenda n'omugamba nti munne nina ekizibu, nina obulwadde, waliwo ebirwadde ebimu ebyogerekeka nga bulwadde bukweraliikiriza bwangu okwogera. Ni wabawo n'obulwadde edda abantu balwalanga ekirwadde kye bayita kisipi. Simanyi waliwo yali akiwuliddeko. Mumanyi kisipi? Kisipi ava ku bulwadde obwa siriimu. Abantu balwalanga ebyo ebirwadde nga balwala kisipi, oba nakuba mu mugongo, nakuba mu nkwawa, nakuba eno mu bususu. Naye omuntu eyagambanga nti nina kisipi bwalinga bulwadde ng'abantu beetaaga help. Naddala omuntu alwadde eyo wansi nga tosobola kweyamba. Naye nga abantu ogenda okuwulira nga gwe yabuuliddeko agenze n'agamba oli. Njukira nali mwana muto n'empulira nga bagamba nti mukyala gundi yalwadde kisipi wansi. Naye kiva kuki abantu abatakuuma bintu bya bannaabwe. Naye Mukama waffe ye atereka ku mwoyo. Tobeera na nsonga ekuzitooweredde n'ogamba tolina gw'ogigamba gwe Omukristaayo ali wano n'okaaba amaziga n'okenena. Ensonga yo waliwo ensonga gy'osobola okugamba Mukama waffe ng'atereka ku mwoyo. Tagenda kugijjayo, tagenda kugigambako walala, tagenda kukunaabira mu maaso, tagenda kwogerako wano na wali, naye atereka ku mwoyo. Ate bw'amala otereka ku mwoyo n'akuzzaamu amaanyi, n'akugamba nti guma. Obweraliikirivu bwo muganda wange, obweraliikirivu bwo bukusumbuwa. Ekirwadde ekya Kkookolo ekikutawaanya, ekyefaananyiriza okweraliikirira, nkigoba olwaleero ng'okwasa Mukama ensonga zo. Muganda wange ali wano, obweraliikirivu bwo buli luddawa. Emikwano gikumazeemu amaanyi n'otuuka ekiseera nga tokyesiga muntu n'omu, nga bweraliikirivu kwe buvudde. Kwasa Mukama ensonga zo. Katonda waffe mwetegefu okuddamu okusaba kwaffe. Amabanja agatususseeko tugakwase Mukama. Ezikyagaanye tuzikwase Mukama. Ebirwadde ebifuuse eby'olutenzezi nga tebituvaako tukwase Mukama. Obweraliikirivu bwaffe mu nsonga ezo. Waliwo obweraliikirivu obufuuse obw'olutentezi ng'omuntu akaaba n'otya n'okugamba abantu abalala nti wano wannuma, kubanga abantu bajja gamba nti ewe naye yafuuka gundi. Abaagalwa, obweraliikirivu, okweraliikirira, okutusuza nga tutunula. Mbaleetedde amawulire amalungi nti Mukama atereka ku mwoyo. Agambye nti guma omwoyo muganda wange. Mukyala gwali wano, mwami gwantunuulidde, muvubuka gwali wano. Mwami wange Kizito nga naawe kwoli. Obweraliikirivu bwe bikweraliikiriza bikwase Mukama, kubanga yasobola okuddamu essaala zaffe. Obweraliikirivu ne bw'oneeraliikirira, oli yatugambye nti ani ku mmwe ayinza okukyusa? Ani ayinza okukyusa? N'ogamba nti kaneeraliikiridde nnyo kati kigenda olwenneeraliikirira nga kikyuka. Obweraliikirivu butulwaza bulwaza, butumala mu bumazimaanyi. Ffe ng'Abakristaayo katuyiga okukwasa Mukama ensonga zaffe. Katuyiga okukwasa Mukama ebigaanye. Katuyiga okukwasa Mukama ebitumenya. Katuyongera okukwasa Mukama ebitweraliikiza ng'emitima giri mu bbanga. Pressure kazirema okulinnya olw'okweraliikirira. Ne by'otalinaako control bikwase Mukama. By'otalinaako control tobikwasa muntu mulala yenna. Bikwase nannyini buyinza yasobola okuyamba mu mbeera eyo mu Mukama waffe. Mukama abawenye omukisa. Amiina. Amiina nnyo. Obubaka bwaffe buno ngenda bufundikira n'oluyimba. Oluyimba luno naluteeseteese nga lugenda kufundikira obubaka bwange. Nsaba muluwulirize nga tufumiitiriza ku bigambo bye mbadde njogera awamu n'ebigambo ebigenda okuva mu luyimba luno. Eddoboozi liyinza okuba si ddungi olw'okuba mbadde njogera, naye katuwulirize. Ebizibu by'ensi mwe tutambulira bimalamu emirembe. Ekibi kyaleeta okufa mu nsi eyali ejjudde emirembe. Tewali wambeera yonna gy'atayinza kukuyamba oveemu. Kale guma
mukwano tofaayo saba Yesu oyo atalemwa ajja kukuyamba mwesige Yesu afaayo ebizibu byoyitamu byonna enkya bunaba bujulirwa mwesigo mulungi afaayo ebizibu byoyitamu byonna enkya bunaba buwanguzi obonaabona nakyo ekikuteganya nga tolina mirembe emigugu gyo tayinza kusiitula wali wagiyinza tewaliwo mbeera yonna gyatayinza kukuyamba oveemu kale guma mukwano tofaayo saba Yesu oyo atalemwa ajja kukuyamba mwesige Yesu afaayo ebizibu byoyitamu byonna enkya bunaba bujulirwa mwesigo mulungi afaayo ebizibu byoyitamu byonna enkya bunaba buwanguzi mwesigo mulungi afaayo ebizibu byoyitamu byonna enkya bunaba buwanguzi. Amen.